mu byogedde n'olwekyo ekigambo kiri kimu nti mwebale nnyo mwebalire ddala. Abasiimye nnyo buli alina kyakoze, abalambudde omugenzi, abatodde ssente enkalu, ababuuliridde, abeebazizza nnyo nti mwebale nnyo mwebalire ddala. Ba properties mu Nansana, Bassekinoomu abamutuukiridde abeebazizza nnyo, ababuzebuze abantu eri embuto abeebazizza nnyo, asigadde asaba ekigambo ekikulu eky'okumusabira. Ebisigadde sibizeemu kuba byogeddwa era bye bimu, ne bwe mumutunuulira mutegeera kyategeeza. Abasiimye nnyo, mwongere okumusabira ayongere okuguma n'okutwala abaana bano mu maaso. Mubadde mumanyi bulungi chairman enjagala gy'abadde ayagalamu abaana be, naye yamugambye nankulekedde obuzibu, abaana bange banaalya, abaana bange banaasoma. Naye ffe tukimanyi nti Omukama waali, Omukama abamanyi, yabamuwa abamanyi abaagala obulabirizi bw'atandise dda. Twebaza Mukama olw'ekyo. Twebaza amabugokerezi yageetusondedde, tufunye emitwalo 42,700. Tweyanza ne tweyanzeege akabbo faada teyasabye kakwatibwe. N'ebigambo ebyo twagala okusaba Katonda atuyambe tutambule bulungi ate tukomewo bulungi. Omukama abatuweera omukisa. naye munzikirize n'abakulu banzikirize mu ddakiika nga 2 njogere obulamu bw'omugenzi, naye nsaba kubanga tetugenda kuddamu kuŋŋaana bangi bwe tuti ku lwa Benadi Sserwadda Mpokota. Mumpeeyo eddakiika zino njogere ku mukwano gwange. Ogwo mulambo gwa Sserwadda. Ekigambo mulambo kiva mu kigambo kulamba. Okulamba mu Luzungu bakiyita ligase. Olwo nno ne balaga kiki kyolese era kiki kyolaga. Kyemuva mulaba Nasiisi ne Namungi w'abantu lwakuba nti Benadi Sserwadda alina kyalambye, omulambo gwe munene. Kyova olaba nti n'obudde tututte bulungi. Nyimiridde ku lw'ekika nga ntumiddwa taata wange Kyewalyanga Kanga ng'atuula Bugonzi, taata yimukako. Oyo yalina ekifundikwa kya kitaffe Yakobo Mpokota. Ebya Yakobo Mpokota bye yaleka tamaliriza bifundiikirirwa ku oyo, naye ampaddeko butono ku buyinza bwe kye bayita delegated authority, kubanga nze omu ku baana abakulu mu nnyumba ya Kanga. Kale nyimiridde mu buyinza obwo okubaako ebigambo ebitono byenjogera ng'ekyokwebaza tekiriimu, kubanga batabani bange Maliyaki abantu bonna mumaze okwebaza. Buno bwe bulamu bw'omugenzi.
Ronaldo Bernard Sserwadda Mpokota yazaalibwa omukyalo omulungi Kevina Nakanwagi. Kevina Nakanwagi yali mugunjuzi era abaayita mu mikono gye bakyenjumiririzaamu. N'omusajja eyali emmekete, eyali envuumuulo, eyali ow'amaanyi Yakobo Mpokota. Yakobo Mpokota bw'azaalibwa mu luggya luno n'agenda e Nansana n'akola ebyobuzira. Sserwadda n'asoma mu ssomero erya St. Joseph Primary School mwe gye mumanyi nga Kereziya. Bwe yamalako ekyomusanvu n'ayingira Old Kampala Senior Secondary School. Bwe yava mu Old Kampala n'ayingira enkozi n'akola diploma mu masomo agasinga okuba ag'ebbeeyi kye bayita normal profession. Obwo bwali busomesa. Bwe yava eyo n'agenda Makerere University n'afuna diguli mu busomesa. Nga bw'otunuulira Sserwadda mu busomesa yakola psychology, philosophy ne sociology. Ekigambo sociology akikozesezza nnyo kubanga abadde atabagana n'abantu bangi. The man has been social. Abamu ekigambo sociology bakitabula ne bakikola direct translation ne bagamba okusosola. Naye mu kigambo sociology mwe muva n'ekigambo society, okukolera awamu. Abantu bano bakuŋŋaanye olw'okuba Sserwadda abadde akolera awamu n'abantu bangi obuwonvu, ebiko, entalo mu famire, n'akozesa psychology n'ayita ku buzibu. Abadde alina philosophy, obufilosofa. Obufilosofa bubadde bungi nnyo mu Sserwadda, abamumanyi ffe abatambudde naye ku lusegere, kubanga obufilosofa kigambo kigazi nnyo, kubanga abadde akutunuulira n'ojja n'ekizibu kyo kyokka nga muliraanwa we alina ekizibu, muli ba famire emu, n'agonjoola ebizibu. Edda kye twalinanga ekitawuluzi ekyatawulanga ebigombaganye. Abadde ku ddaala erisooka ng'omutongole bw'atongola ensonga n'agimutwala agirukaaluka, ebintu bingi ne bitereera. Kyovudde olaba nti ye abadde nnyo muwandiisi wa ndagaano eza sayidi ne sayidi, kubanga abadde nnyo n'obufilosofa. Sserwadda kwe twogerako kati ntandise ebyo bye yasoma, emirimu gy'akoze. Abadde omusomesa eyasomesa ennyo e Kasengejje, yalwayo nnyo. Bwe yava e Kasengejje